Ekiggwaro kikyaliro nno kigenda tutwaliramu abantu bangi si yo seri yekka. Kitandise kitya tugamba tuti oba ngamba bwenti. Ekiggwaro gye batumiddeko mu ndabanyumira akanyumero kano ak'ekiggwaro gye mu nsi yonna buli bulijjo esinzira okunobera akatambi kano ne nkugamba nti nkutumiddeko nnyo oba bali kunyumirwa akanyumiro kano. Kati ntandise bwenti. Tulina olufumo olugamba nti Ssebusirwa Njoka zitta nnyinizo ne weebuuza zo zigenda kukuwangalira ludda wanga nnyinizo amaze okufa. Ekintu kino oba olugero luno oba olufumo luno lutegeeza ki? Olufumo luno lutegeeza nti abantu bangi mwe muli Yoseti Bahabura Otabasira Mutano wa Kalekezi ne bannabyabufuzi w'eppo n'abo Abaganda bagawumbidde abali emmenga balowooza nti bwe banaasaanyawo Buganda oba ne basaanyawo empologoma ya Buganda bo bajja kuba bali mirembe. Nedda nga bwe tugamba nti Ssebusirwa Njoka zitta nnyinizo ne zeerabira nazo nti omuntu bw'afa gwe zibadde ziruma nazo kennyini zirina kufiira muli ne bazittiramu. Luno olugero lugirawo n'emboozi gye ngenda obbanyumiza kubanga tukyali ku Kiggwaro Luggi evidiyo entuufu tennaba lutambula luti. Kansooke mbavuge ebirowoozo mbazzeeyo akaddanyumako nga nzijukiza Yoseti Bahabura Otabasira Mutano wa Kalekezi ensi y'entamuzezedde esanga bisibe ne bannayuganda mwenna abaali mu myaka egyo nze bajjajjange bwe baali. Kyatandika kitya? Okusaanyawo Buganda tekitandise leero, ate abalya mu Buganda olukwe tebatandise leero, n'abalya mu Bwakabaka olukwe tebatandise lwaleero. Nga bwe nabagamba nti bano baagala nnyo okweyagaliza okuba nti bafuna ebingi okusinga ku bannaabwe nga balowooza nti be bakolera babaagala nnyo so nga ate bamala okubakozesa ne babasuula. Ntandise ntya Ssebusirwa Njoka bwe zimala okutta nnyinizo zo ne zeeyibala tezigenda kuwona nazo zigenda fiiramu. Mu mwaka 1966 bw'atyo Ssebusirwa Njoka yayinula mukulu mugenzi Kawenkene Milton Obote ng'akozesa abasajja be ab'ekyama omwali Idi Amin Dada kati omugenzi weppo n'omukulu kati atufutubaddeko Yoseti Bahabura Otabasira Mutano wa Kalekezi yali muzalizidde ensanga bisibe bwe tebatandika okuzoganya Obuganda omwatuuka n'okulumba olubiri ne batta Abaganda nkumuliito omwali basajja ba Kabaka n'abasirikale weppo n'abantu Ssekinnoomu. Kino ekyaviirako Ssekabaka Edward Muteesa okubinnyika mu nsuwa n'adduka yogayoga mu ggwanga lya Bungereza ekiwejjowejjo gye yawummulira. Bano abasajja ndo tebassa mukono ngira bamuwulira nti bo baagala kumaliriza mission. Botyo bwe batyo baalumba era n'empologoma ya Buganda Sir Edward Muteesa era ne bamuyumba ne bamuwa obutwa n'akisa omukono mu ngabo era n'afiira ne bamuzza okwawo. Oluvannyuma nga ono Obusirwa Njoka bumaze atwalaganya Obwakabaka abugyewo ne Kabaka amutte n'atamanya nti ate naye kennyini akaseera kagenda tuuka akakazigizigi naye agibwewo. Era kikyagenda okuwunzikira nga gwe yatuma okukola omulimu ogwo ate kennyini yamwefuulidde n'amulesa ensi ewooma n'obukulembeze mu ntebe ewooma mpaka nakati gye yasinzira okubanga gye yafa baddiza muddize mu kofini era nga baga nti ebyafaayo byeddiringana. Wala nno we ŋŋambira bannayuganda abasinga obungi n'abasajja Baganda n'abakazi Abaganda bonna gye muli njagala muggule amaaso tumutule bulungi nnyo muwulirize emboozi zino nga sinkwatemu nti bakuliko empumbo. Bwe ŋŋamba nti Ssebusirwa Njoka butta nnyinizo ne weerabira nti zo zinaawangaala zitya kitandika bwe kiti. Najja ku social media kuno nenjogera ebigambo bingi nnyo nange olumu neewuunya nti ebigambo bino nze mbyogera naye nga ate ekituufu ebigambo bino nze mbyogera nebyogera ne bijjanga birina okubeera ne beewuunya nti omusajja ono aliko emmandwa. Ekituufu ndi musajja Muganda aliko bajjajjange abaalwanira Obuganda obugaziya oba obujje bwali okubutuusa ku bunene obuli essaawa zino. Bwe twogerera essaawa zino enkwezenge nnyingi ezituuzibwa okuba nti baagala kusaanyaawo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okusaanyaawo Buganda n'okweddiza ettaka ly'Abaganda lyonna era nga gye buvudde katuno ennaku zino zennyini bbiri Baganda atadde ekiwandiiko ekiraga nti information gye namawako gye buvudde katuno nti buli muntu yenna nga oli Munnayuganda ng'oli bweru w'eggwanga mwe gye muyita diaspora mu Luzungu enteekateeka ey'okubalemesa okudda okwabo n'okweddiza amataka gaabwe gavumenti egatwale eri mu GIA yatandika dda kyadde kidwale tolibusa munnange enteekateeka ne bagiteeka mu byapa ebikube ne babategeeza bulungi nnyo biki bimulina okuwaayo ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Bw'atyo Obote bwe yalumba olubiri Ssekabaka Edward Muteesa n'awanguguka n'adda mu ggwanga erya Bungereza gye bamusangira ne bamutta. N'olwaliro bwekityo bwe kiri nti omumpembe Yoseti Bahabura Otabasira Mutano wa Kalekezi ng'akozesa ng'akozesa abo baayita bakadaazi be n'emikwano gye egiri mu Bwakabaka bwa Buganda balina enteekateeka namutaika ey'okusaanya Obwakabaka bwa Buganda n'okusaanya empologoma ya Buganda mu bbanga eritali ttono nnyo lwakuba nti munnange empologoma bwe yagenda ewa Kasujja ekyali eyo bakyagijjanja bulungi esobole okudda ng'erimu embavu.
bwetwogerera essaawa zino omusajja eyalumba olubiri n'okusaanya obwakabaka tiyamanya nti naye kigenda tuuka leeba mutwale nga nina bwe gisimufungize kyekyo kyatuukirira bamutwala nga nina gisimufungize nakati olwaliro gyali nti mukoka gyali mukoka gyali ennyindo gyezirembekera mukoka gyobera nti ensi era yagenda gikungula. Bwetwogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II enteekateeka namutayika ey'okujja obulamu bwe ne meeting eyatudde wiiki eno egitukuba mabega yatudde ne basala byengendo babulira ensonga mwenda ze bagenda okukola okumuggyawo nga nna bwe gisimufungize basobole okuba nga batwala ettaka lya Buganda n'okujja obwakabaka bo bakole kye balina okutwala. Kino bwe nkyogera bwe nti muyinza okulowooza nti kyakusaaga naye kuno okujjukiza Yoseti Bahabula Otamusana Mutono Wakaleja ekiseera zedde ensanga bisibe nti banno be waddira mu bigere nga weefuutise weefuutise baakola ebikolwa byebimu ne nagamba nti Obuganda lwazi alwekonako yagwa ate nga n'Abaganda mwoyo ogutavaawo nti ne bw'onookola otya ne bannakugamba nti ne bw'olifuuka ng'otutte ettaka lya Buganda lyonna tolifuuka Ssaabataka ate tolifuuka Mulangira. Ekyo kyo kizibu mukulu ne bw'oneepaatiika ng'akajonjo bwe keepaatiika mu maaso wakati tolifuuka Ssaabataka ate tolifuuka Buganda. Era ojja sigala nga oli momboze eyava okwammwe ng'ozze n'akagugu akaalimu emisolo emyokye n'emimmonde wepo n'akawale ak'omunda okujja okutabaala eggwanga eddamba Buganda osobole ogyeddiza okola enteekateeka ez'okugyawo Ssaabasajja Kabaka naye manya kino ky'okola kigenda kutabangula ensi era ng'Obote bwe yakikola ne kitabangula ensi okutuuka bannansi bwe babiteekamu amaanyi bamutwala nga nna bwe gisimufungiza naawe ensobi y'emu gy'oyolekedde okuba nti enteekateeka z'okugyawo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okutwala Obuganda ensobi y'emu gye baakola naawe gy'oyolekedde okukola ng'oyambibwako enkwezenge zisekerera ayengezza so nga ate bwe zikamiza so nga ate nti ayengezza enkwezenge zino omuwembagulo bugumala okukamiza enkwezenge zino zidduka ne zigenda. Na kino kikwolekedde nti buli nteekateeka gy'olina ey'okugyawo Ssaabasajja Kabaka abakuyinula nga bwe tugaa nti ekiyinula ennyana kibeera mu kibeere mukulu ojja kutegeera nga nenna bwe gisimufungize nti wooli oli mu kifo kikyamu olina kwewombeka nga muko weewombeko tulyoke tumanye nti bano booli nabo si bantu bo kubanga akuyinirwa mu malinnya bwogwa akuyita kadduwannema kitegeeza kibonna abakupika nga akasawo kakukwete bakaggyemu ekyo ekinywebwa bakulimba mukulu eyo zonna enteekateeka zijja gwa butaka era gwe kennyini ojja kukomekkereza ng'ate wejjusa ekyakukozesa ensobi. Eno ensi tuyita mu buyisi akowa yagiviira tuli mukkabukka teri agikungula tunuulira bakufuzi banno bonna gye balaze abaaleka bakoze ebikolobero ku nsi nakati gye bali munnange njala kutegeeza gwe buli kyokola kolama kubanga ensi ekuleka.